bikyuka tebusigala kye kimu ole you stop living for yourself and live for others era omuntu wagamba zino ssaawa okomyewo mmeka abasinnyoko just bavunaanyizibwabwe sebadde ntudde omanyi gyo bonnabadde nti ndabidde nti ebintu bikyuse nakewedde ku emizimu ku saati zange nga zibabiridde kuno ku kitogi aye nga zinsonga ki ojambadde nnyo kitegeeza njambadde nnyo namba nadde nakamala tisaati nensanga nabokisa wano wakati wano nga kale evuddewo era kuba omukyala era ajoza neetukula olugoye neeruba lukadde kasa lubeera luyonjo nebyo nali naabiraba ddi nga sinnawasa sembeera tenkubanga kutuuka bwiti mbwe mbeera ekkubi kale nze nkigamba gwe your point is bwavu bufumbo buno bwavu bwenkugambako ebintu bisinga ngenakezo balaba kubi nali nkola sikyabikola sente twazirya nzirani road yaliyirwalewo ddala okummanja katutumyeza ekyo bannaye baga akazi omukazi bwomwaza simanya akuzimba kyakati batugamba nti waliwo abazimbulula tani wa mutyabayo wepansi mbe omukazi akuzimbulula naye kati kankubuuzeemu alina kyajja nakyo yakola atya alina kyajja nakyo eki yajja n'amayembe kyesinazuula wawasa omukazi ompulira expense yeyongerako income teyeyongerako eryo edduuka siri obaddemu emyaka gyonna kuva amala okusoma nga edduuka yange weeriri nga capital mu balance nga naye kati ogatte ogenda okumaliza ngo wali olyongeddemu ku capital wali olyongeddemu ate mwongeremu wange omukazi alyanga akasanja kye kyenkugamba expense zeyongera income teyeyongera gweoyagala ate gundi profits zeyongere zitya just general knowledge ofulumya nyingi enyingiza teyeyongera ate oyagala kubeera na profits n'amagoba luli nabeerangamu ne ku ssente awo obamu ng'olinamu n'ekyetaano kati byongamba bino nti omukazi yajja mayembe mizi mu kisiraani kiki ng'ekyo omukazi walina ekisiraani badde saa kukyogera naye tosobola kuŋŋamba kyosanze munno ng'obulamu butambula bulungi gwe n'oyingira obulamu bwe ne bukyukira ddala bamubanja lwenti emirimu tekikyatambula ekigu nekitandikwa n'okumbabirira nze nno ndowooza Jessica kale nze kyendowooza kale sinsi oyogedde ku mukazi ate kakati kambuuze Katonda yakiwandiikawo nti abakazi be babeera n'ebisiraani abasajja tebaba nabyo oba ekisiraani kiri ku ggwe gwe ng'okyegaana omanyi omuvubuka ow'emyaka 22 ng'opangisa ddabo gwosobola otunuuliraolinamu ekitanda olinamu kale togere nga baluganda osobola ogamba musajja munno nti muganda wange oyo alina ekisiraani mbu kati nze alina ekisiraani kale katugambe naye bizinesi ze tezitambula bulungi ngenda nzija nkugamba waki ebintu biba bikyuka gwoze tetuzaalibwa maama omu ne taata omu naye tutabaliddewo ewamu hanno bwazunga kakati ku supermarkets zino eziggaddewo mu Kampala simanya zi Shoprite bonna balina bakazi ba bisiraani kazi yansanga obulamu butambula nziraamu ndya ku nkoko naye nga ani yazisinga ffenna twakula tuwulira Shoprite ani yagisinga okukola ssente wane Kampala gotanze wolerezanga mukazi nedda siwolereza I'm giving you a general bwe nali nfaanana ebintu engeri byali bitambulamu ne kati bwendi njagala just companies ziggalawo omutwalo gwe time companies ziggalawo kuba ku WhatsApp njagala olaba government companies nga government erina ssente empitirivu waliwo ze bafuelinga ne ziggalawo amasomero ne gaggalawo essomero lye wasomeramu secondary likyaliwo bazimbawo petrol station mpulirizaako nakupeeka akaboozi va mu byekiralu ssente zisobola okubula nga zibula waali waki zambulanga luli kati oyagala mugoba wasa omulala sinna kirowoozaako kubanga kati n'omulala bwajja ne byeyongere getting worse weetunulemu kyekigaanyi edduuka naakajjako ku dduuka emirundi 2 nga waggale mu ssaawa z'okola oba mu loogi omanyi naawe teweewummuza ate ku makya otera kuyitawo ku makya ate emigaati nkyagireeta nkyalinamu sukaali gwe bagula ku makya yina twamunywadde wetunulemu ne business esologana kati ng'eyeekomye
n'okwata ssente n'ogezaako tukayagejja bugezo oyinza okuzabiyinza omutundako ayina emirembe olwo abafiirwa abantu baabwe oli n'afiirwa omwami aba wa kisiraani omukyala aba wa kisiraani mulekerawo ebintu ebyokwesirwaza ebyekisirusiru nammwe ebyokweyogeza ebyokunonooza bye mutaasobole oli bansanga ng'oli n'akuwa ku ssente n'akuwayo ekyetaano anti naye oyo ate jjukira baafuna obuvunaanyizibwa ojjukira akantu kali bazadde baffe ke baakolanga nti genda ebweru nkusange ono bwenzuuka bwenti bwenkyuka bwenti bwensanga temutunononezaako nammwe bintu bya kisiru ate nali bisibisuubiramu ggwe omuntu eyasomako n'otikkirwa mbigambe maamawo otandika otunonooza ebintu ebyo musabe gwensanga anti owuliraalaika watudde n'ebyo ebisajja byammwe gye mutanga omukazi wa bisiraani ate bw'oyendako nziraamu ate bw'oyendako ekiwala kiri kimwaŋŋaana kiri ekiri ate nali nkwata ku ssente okya nti nowali abavubuka nga babadde baavu naye oluwasa embeera neetereera kulwokubanga wasize omukazi ow'omukisa ow'amagezi asobola omuyamba ate nga n'omusajja awulira omukazi alayika kugamezuka ku makya ogenda okola enkuba lwetonye nti bannange nze mpe otugenda kunfuuwa wabula oyagala ofune sente akulagiranga ani togambwako gwe bamalaya bowamu sente tobalowoozaako zowandikutte nositugire ewaka baaliwo anti waliwo naye wakati waliwo obuvunanyizibwa ate kisinzira naye kiba kisaani ng'omuntu alina ekisira nkisinzira okimalamu bbanga ki amazzi g'okubatiza tegafaanagana amazzi gakuwugiramu bakubatiza omulundi gumu wekakya ne bakugjayo kati ono gakuwugiramu kale mugoba ofuna omulala naye bwayavuwalanga era bw'osigalanga ng'oli mwavu gwe kusooka weekube mu ttooki ku bbombo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu programu